tuliyambale ngule bosi kungagenze tuliyambale ngule tuli. Kyagulanyi agamba obwanga kati poliisi ebuuziza eri bannamawulire olw'ensonga nti balaga bannayuganda ebikolwa ebikyamu ebikolebwa gavumenti n'ebitongole ebikuuma ddembe mu butuufu bwabyo. Kyagambye nti kino tekibamalamu maanyi wabula okwongera okukola omulimu gwabwe. za mikwano gyaffe egitemuddwa nga batemulwa abo abalina okubakuuma, nga batemulwa abapoliisi abali mu uniform, nga batemulwa abasirikale abali mu uniform, nga batemulwa emisana tuku ng'ensi eraba. Kyannaku nti emirembe egyo Mwami Museveni gy'abadde agamba nti yalwanyisa okugyawo ate akola ebikolobero ebisinga, akola ebive ebisinga ne ku byabo bagamba nti byalwanyisa. Kyagulanyi era ategeezezza nti wadde nga bazze bakolebwako ebikolwa by'effujjo nga bannaabwe bangi bazze battibwa nga n'abandi bakyanyiga bisago mu malwaliro, si kyakuba kugira kugenda mu maaso kubanga y'engeri yokka ey'okusasula mu bannaabwe abazze battibwa nga n'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda ke byabaganye okugendamu baakubigendamu. Frank Kalibala twamuzise Masaka oluvannyuma lw'okuttibwa lw'okutomerwa emmotoka ey'amagye. Twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ye n'okuyimirira awamu n'abo bannaffe abali mu makomera. Bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda ne Mwami Byabakama nga bakolera ku biragiro bya Museveni oluvannyuma lw'okuva e Masaka, oluvannyuma lw'okuva e Kampala yabalagidde ne basazaamu campaigns kubanga batya Mwami Museveni oluvannyuma lw'omu ku baakavulu ewuwe yennyini erushere, oluvannyuma lw'okumulaga nti talina buwagizi ekiruhura. So oba baweze kampeyini oba tebaziweze, ffe tujja basalako. Ono era asaasidde ne munna FDC Patrick Amulia Choboyi ku ngeri gy'ayisiddwamu abakuumaddembe olunaku olw'eggulo, bw'atyo era yanukudde poliisi ku bigambibwa nti baagiremesezza okwekebejja omulambo gwa Frank okumanya ekyamusse. Mirira nnyo obulumbaganyi obwakoleddwa ku kandidate munnaffe wa FDC Honorable Patrick Amulia Choboyi, omutuju y'omu ayambala uniform ya poliisi gwe bayita Asimwe Abraham, abangi gwe bayita Bravo. Yamufuuyidde ebiragalalagala mu maaso era kati ali mu ddwaliro. Tuyimiridde naawe muganda waffe era tusaba Mukama akusuuse bulungi. Omuwagizi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi agamba eggwanga lirina ebizibu bingi ate nga tebisuubirwa kuggwawo mu kaseera kano nga kano ke kadde ak'okulaga obumalirivu okusobola okukyusa obukulembeze. Maaso okutta abantu baffe, okubatulugunya, bangi bapookya na biwundu eyo gye bali bagezaako tusala sipiidi, bagezaako tunafuya, naye ffe tuli bamalirivu. Infact waba nga waliyo bannayuganda eyo ababadde bakyabuusabuusa nti oba Mwami Museveni agende oba tagenda, kasuubire nti kaakati ansa bagirina nti omukulu ono ne banne baafuga nabo bawummule. Mathias Mpuga akubirizza poliisi okukola byeteekeddwa okukola eve mu by'okutulugunya bannayuganda kubanga akaseera kagenda kutuuka nga tekyasobola kwewozaako. Wano wasinzidde n'agumya bannayuganda bonna abali mu bitundu Kyagulanyi by'atannatuukamu nti waakubatuukako akadde konna. Era njagala kugumya abo pulezidenti gy'atatuuse, tujja kusala amagezi abatuukeko. Olaba abantu bayita mu mazzi basobole okutuuka eri president. Ndoza president manye naye amanyi okuwuga n'okudduka amanyi atali fit ajja batuukako. Bawa amagezi bannaffe abali mu uniform temukkiriza kugenda na gavumenti egenda. Musigale mu uniform okola omulimu gwa bannayuganda. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakuddamu okunoonya akalulu era nga ku mulundi guno agenda bbeera mu bitundu by'e Ssese. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.